Ebyokukola bingi naye era twetaaga okulaba nga twongera okukubaganya ebirowoozo oluvannyuma lw'okusoomozebwa kwa Right Honorable Rebecca Kadaga. Naye njagala okubategeeza nti ebyamaguzi byo twamala dda okubifunira eddagala. Compulsory Local Marine Insurance nga tukolagana ne Ministry eya Works, nga tukolagana ne Uganda Revenue Authority, nga tukolagana ne Kasiita, Uganda Insurance Association, Brokers Association ne abalala. Twamala dda okukolagana okulaba nga ebyamaguzi byonna ebiyingira mu Uganda birina okubeera ne insurance. Abantu abajja mu Uganda okugula insurance, waliwo insurance gye tukyakolako, tukyali mu ffumbiro, era bwe tunaba tugimaze okugijjiisa tujja kujanjulira bannayuganda bagitegeere. N'ebintu ebirala bingi bye tukolako. Naye ng'ekisinga obukulu, buli muntu alina ekintu nga kirina ssente, buvunaanyizibwa gwe ng'omuntu okulaba ng'ekintu ekyo okifunira yinsuwa. Committee members, get ready. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.